Nkwaniriza nate gwe mukwano gwaffe atugoberera omukulu Simon Byabakama nga ye chairperson owa Electoral Commission mu ggwanga erya Uganda avuddeyo nate n'atabukira aba presidential candidates abeeyisa obubi mu mwaka gw'2021 era n'alabula 2026 n'agamba nti tebajja kubanga bakkiriza ebyakolebwa mu 2021. Justice Simon Byabakama ono nga chairperson owa Electoral Commission omukulu ono yabadde mu Nakawa Best United Nations African Institute era nga bano nga babadde banyumyamu ku nsonga ez'enjawulo. Omukulu ono yavuddeyo n'agamba nti eriyo ba political presidential aspirants abeeyisa obubi ne beeyisa mu ngeri emenya amateeka mu 2020 nga banoonya akalulu awamu ne 2021. Omukulu ono yavuddeyo n'agamba nti eriyo abakulembeze abamu abaagenda maaso n'okubanga batatanya ekifaananyi ky'eggwanga lino erya Uganda. Omukulu ono yagambye nti mu 2020 nga presidential candidates banoonya akalulu eriyo abo abaagenda maaso n'okubanga bablockinga enguudo abaatuula mu nguudo okulemesa emmotoka okutambula wamu n'okulaga nti bo banjawulo era nga bali waggulu w'amateeka. Omukulu ono Simon Byabakama avuddeyo n'agamba nti mu kaseera ka COVID-19 baali baaganya abantu okuba nga bakuba enkuŋŋaana bakampeininga n'abantu bangi nga baali tebaagala ekirwadde ekya ssenyiga omukambwe okusaasaana. Era omukulu ono avuddeyo n'agamba nti ba presidential candidates abamu baagenda maaso n'okuba nga bamenyawo regulations ezaateekebwawo okuba nga ate balwanyisa ekirwadde ekya COVID-19. Omukulu ono yavuddeyo n'agamba nti abo bagenda maaso n'okubanga bakola enkuŋŋaana ng'abantu bangi ate we bagezaako okuba nga babayimiriza ate bo bagenda maaso n'okubanga beekalakaasa beecanga bakozesa media okulaga nti waliwo obutali bwenkanya mu ggwanga. Kakati omukulu ono avudde n'agamba nti kino kyaleetera eggwanga okutabanguka, abaana ne bakaaba, amaka ne gatabuka, amasasi ne ganyooka mu bitundu eby'enjawulo naye nga okwekalakaasa okwali kuleeteddwa aba presidential candidates abo. Kakati omukulu ono Simon Byabakama yavuddeyo nate n'alabula n'agamba nti 2026 tebajja kukkiriza bino okuddamu okubaawo. Omukulu yavuddeyo n'agamba nti eriyo n'abo abaagenda maaso n'okuba nga bakwata ssente eziwerako ne bagenda mu bitundu eby'enjawulo mu ggwanga nga bawa abantu ssente babawagire mu mwaka gw'2021. Era omukulu n'avudde n'agamba nti ssente zino ze baawangayo teri muntu yamanyanga gye zaava. Wabula omukulu Simon Byabakama avuddeyo n'akakasa n'agamba nti 2026 tebajja kukkiriza ebintu bino nate ebyaliwo okuddamu okubaawo. Stay tuned.